Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abaagalwa abatulaba era abatuwuliriza baanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olunyinyi lwaffe olwaleero luva mu kitabo kya Isaaya essuula ya 49 ennyiriri 15 ne 16 nga lugamba nti omukazi ayinza okwerabira omwana wa yonka n'atasaasira omwana w'endaaye, weewaawo abo basobola okwerabira naye si kwerabira nga ggwe. Laba nkuyoze ku bibatu by'emikono gyange. Olunyiriri olwo lunzizaamu essuubi nti Mukama atumanyi era atutegeera. Agambye nti no bamaama basobola okwerabira abaana baabwe, weewaawo ngeri abatasobola, naye agambye kale ne bwe baba basobodde okwerabira ye taatwerabirenga. Atulina ku mutima gwe ate era atulaba nga tuli babbeeyi be, kubanga yatutondera mu kitiibwa kye ate era atwagala ekyenkanidde awo, so tasobola kutwerabira. Y'ensonga lwaki n'amannya gaffe yagayola mu bibatu bye. Omwagalwa mpuliriza era atulaba, toggwangamu ssuubi, manya nti Mukama wali ku lulwo taakwerabirenga newankubadde ng'oyita mu biseera ebikusoomooza. Mukama akuwa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Kulamusizza muganda wange mwannyinaze mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nenkwebaza okuba nti okkirizza nti olunaku lwo olutandike ne Mukama waffe Yesu Kristo ku bigere bye nga tuyiga okuva mu byawandiikibwa byetukuvu. Eno ye programu yaffe Nganzi ensulo ey'enkya ekutuusibwako ku lutimbe lwaffe gaggadde 3ABN Television Uganda. Kale enkya eno eya leero njagala okwebaza nti ofisizza obudde. Amannya agange nzezibwa Elia, omuweereza mu kanisa eya Seventh Day Adventist esiŋŋaanibwa ku luguudo Gaddafi Road, awo ku mabbali ga Road Development Center ng'oyambuukiriza ogenda ku lusozi okuli ssettendekero olw'e Makerere. Nga bulijjo programu yaffe etandika ku ssaawa zino 12 ez'okumaliiri. Kale ggwe abadde akyabutaabutana odde n'odda eri oteekateeka abaana oba oteekateeka ekyenkya eky'omwami, nkusaba nga bw'okola ebyo fissa obudde dakiika zaffe zino 2-3 weewaawo 10 tubeeko bye tugabana nga tonnaba kufuluma kugenda kakalabya emirimu gyo gy'oteesesese okukola enkya eno eya leero. Ekyokuyiga kyaffe eky'enkya eno eya leero kiriko omutwe ogugamba nti amaanyi aganafuya omukristaayo oba kryptonite w'omukristaayo. Katusabe. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza kubanga ompadde omukisa okuba nti nkyali mulamu ne muganda wange mwannyinaze naye omukeeserezza obudde ng'akyali mulamu. Tetuli balamu olw'okuba ffe tuli balungi n'ekisa kyo n'okwagalako. Tolina ssanyu ly'osanyukira nze omubi omwonoonyi
okufanzikirire mu bibi byange. Kyenva nkusaba Mukama omukisa gw'otuwadde tugukozese, era kyekyo kye tukoze tugukozesezza nga twagala okukumanya n'okutegeera. Kkiriza Mukama okugabana kuno kuveemu ebirungi ebinaatuyamba okuyita mu lunaku luno olwaleero, ate n'okwongera okutunyweza mu kukkiriza n'okwesiga ggwe Katonda waffe. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ngambye amaanyi aganafuya omukristaayo oba kryptonite w'omukristaayo. Njagala weeteeke mu kifo nti olwaleero gwe Sitaani omulabe era omulyolyome Sitaani. Singa gwe obadde Sitaani, wandikoze ki okugootaanya enteekateeka za Katonda ez'okulokola omubi omwonoonyi okuva mu kuzikirira? Wandikoze ki ekyandira gwe nga gwe Setaani omulyolyomi omulabe omulimbi okuva ku lubereberye omussi? Kiki kye wandikoze ekyandiremesezza abantu okusobola okufuna obulamu obutaggwaawo nga gwe Sitaani? Wandikoze ki okusobola okuzingamya oba okugootaanya okukkiriza abantu kwe balina mu Katonda? Era singa abadde ggwe nga gwe Sitaani, wandikizudde nti waliwo ebintu ebitakola eri abo abeeweereddaya okutambula ne Katonda. Ekimu ku byo kwe kubaga nti kakati tutandike okunywa omwenge, katutandike okukommonta segereeti, nti kale katutandike okufuuweeta enjaga, tufune emisokoto, tukikole ki, tutandike ku njaga. Ebyo wandikizudde mangu ddala nnyo singa ggwe obadde Sitaani, nti waliwo abeewerera ddala eri Yesu Kristo ng'ebyo tebikyabakolera era tebibakolako. Era ojja kizuula nti waliwo abantu botayinza kuleetera nguzi, nti obakuba ekigo, nti oyagala balemesa mirimu oba ki, nabeerayo omulala nga obwenzi tebumukolera, nga Sitaani yakizuula nti oyo bw'obanga onoomukuba ekigo ebyobwenzi tokola ki, toleeta, enguzi tokola ki, toleeta. Kiki Sitaani kyayinza okukozesa mu bulamu bwe gwe muganda wange mwannyinaze nga kyo kigenda kukulippa, agenda kukulippa? Njagala okifune bulungi, okyekakase bulungi nnyo nti Sitaani tatudde ku makya mutuntu akawungeezi anoonya engeri gy'anaakulippamu ogwe ove mu kukkiriza. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe kyebubadde gugamba nti amaanyi aganafuya omukristaayo. Naye olunyiriri lwaffe olw'okujjukira ojja kulaba nga lulinga olukontagana n'ekyokuyiga kyaffe. Lugambye Baluumi essuula esooka olunyiriri olw'16 atugambye atya? Kubanga enjiri tenkwasa nsonyi, ge maanyi gaani? Kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola eri buli akkiriza n'eri omuki omuyonaani. Omuyonaani mirembe egyo nga Kristo yakagenda mu ggulu nga wakyaliwo abatume, omuyonaani yalinga takkiriza, kale agambye nti eri buli akkiriza n'eri akakola ki omuyonaani. Akkiriza Omuyudaaya n'oyo omuyonaani akoze ki? Amaanyi gaffe naffe tuli bayonaani abakkiriza ki? Abakkiriza enjiri mwe muli ki? Mwe muli amaanyi. Mu mwaka 1938 waliwo obutabo, ebiseera ebyo tewalingawo nnyo buntubula bw'abaana bato, kale nga abantu bawandiika butabo obwo nga bwe muli ebisanyusa abaana abato. Kale Superman ono, Superman abaana gwe batanira ennyo ku TV bamukolanga ki? Yalinga mu butabo. Kale akatabo ako nga kalimu omusajja ono ataali wa bulijjo ng'alina amaanyi agatali ga bulijjo. Superman ono obutabo buno
obwatandika mu 1938 gugenda okuyitawo emyaka 2-3 1941 obutabo buno nga bukyase bwakyaka nnyo era mu America ne batunda kopi z'obutabo obuwerera ddala miliyoni 21 newankubadde zalinga nfumo kakala butabo buno bwalinga nfumo era ne Superman gwe tulaba abaana gwe battanira ku television nfumo bayi oli yatula n'ayiya nti waliyo omusajja waaki ow'amaanyi nga nantameggwa teri kimukola kimulema nga teriyo kikola teriyo kimulema naye njagala okutegeeza niwazuulibwawo amaanyi agakola ag'enjawulo nga ejjinja lya Nawandagala era ng'erinnyo lyalyo baali baliyita kryptonite nga ejjinja lino erya Nawandagala nga livaamu ejjinja lyali livaamu amasannyalaze agaali gakola ganafuya Superman ono twagambye amaanyi aganafuya omukristaayo oba kryptonite waaki w'omukristaayo kale nno kyazuulibwa nti ejjinja lino erya Nawandagala buli bwe baalitunuzanga mu bwenyi bwa Superman ng'akola nga yenna aggwamu amaanyi n'abanga ekikola ekitalina mugaso kale ekyo ne kinzijukiza bw'oba ogenze mu kitabo mu Bayibuli mu kitabo ekyabalamuzi mwalimu omusajja eyayitibwanga Samusooni ono yalina amaanyi ag'enjawulo Katonda ge yali amuwadde era ng'abazadde be baali baweebwa omukisa ogw'okuba taata ne maama baali tebazaala naye bakyalirwa malayika ga nti agenda kufuna omwana agenda kuba wa bulenzi tabaluyisaayo ne babategeeza nti omwana ono talikomba ku kitamiiza era omwana ono tayisibwako kamwano ku mutwe gwe yali tagenda kukola kunywa ku bitamiiza era teyali wakuyisibwako kamwano ku mutwe gwe kale nno omuvubuka ono n'akula yayitibwanga Samusooni yalina amaanyi ag'enjawulo okwefaananyiriza ne Superman naye ng'ate byanjawulo Samusooni yaliyo naye Superman teyakola teyaliyo Samusooni yalina amaanyi ag'enjawulo nga buli kyakwatako babasajja bazze 5 babazze 3,000 babazze bameka abo ng'abakola ng'abasaanyaawo naye lwali teruli busa ne bazuula ekisobola okunafuya ojja genda mu kitabo ky'abalamuzi ndoze essula ya 6 oba ya 7 ojja kukizuula nti era baazuula Sitaani anoonya ekinaalippa omugoberezi wa Kristo era ekyalippa omugoberezi wa Kristo ono yayitibwanga Samusooni yali mukazi abamu ku ffe ebitutega si binene nnyo kati ono ekyamutega kwegomba abakazi yeegomba omukazi era omukazi gwe yeegomba yali malaaya omubafirisuuti omukazi ono n'amwesibako n'amwekubako naye ng'amutega bulipo Sitaani mwakoze mwayise era teryali busa n'amukola n'amulippa era enfunda zaawera oluvannyuma n'amutegeeza nti bw'onompisaako bwe banansalako enviri saagala balwisayo kuba mujja kwesomera bwe munampisaako akamwano amaanyi gonna gendina nga ganzigwamu era amaanyi gakola gamuggwamu Samusooni bagenda omutegeeza nti waayo bakulumbye Abafirisuuti bagenda kukugwako n'alowooza nti anaasitukanga bulijjo naye n'akola tekyasoboka ku olwo era kakkana nga bamuwambye era n'amaaso bagakoze bagamuggyemu njagala okubuuza gwe muganda wange mwannyinaze kiki Sitaani mwanaayita okunafuya okukujja ku kugobera Kristo amaanyi g'obadde olina ng'omukristaayo ganafuya kiki ekyo mu bulamu bwo Sitaani mwanaafuna omukwesese ogunaakukuba ekigo
ntugambye amaanyi g'omukristaayo agamulokola mu mbeera yonna kyekiki kyekigambo kya Katonda yenjiri. Enjiri tugisiŋŋaana mu kigambo kya Katonda era terina tukola ki terina tukwasa nsonyi. Ekigambo kya Katonda bwe kibanga kikwasa ensonyi, njagala okutegeeza omulabe sitaani tagenda kufuna buzibu, ajja kusereza ligenda mu ggaggo okulipa. Buli bwe tuteeka ekigambo kya Katonda okuva wala naffe tuba tuwadde omwaganyi omulabe sitaani okutukola ki okutukuba ebigo. Kryptonite wa sitaani gwayinza okukozesa otukuba ekigo kwe kwerabira okuyiga okuva mu kigambo kya Katonda. Era ekyalemesa sitaani okumegga Yesu Kristo omulokozi waffe kwe kubeera nti Yesu Kristo yali musabi ate ng'ekigambo kya Katonda akikuumidde mu mutima gwe. Kyavanga amujjukiza mu Matayo essuula ey'okuna nti kyawandiikibwa, naye gwe bajja kubuuza nti nga bwe kyawandiikibwawa kubanga tuli muyizi waki wa Bayibuli. Yesu yawangula ebikemo 3 ebyasooka nga ajjukiza sitaani nti okusinziira ku kyawandiikibwa kya Katonda tolibeera mulamu na mmere yokka. Weewaawo Yesu yali muyala naye naga tolibeera mulamu lwa mmere yokka. Sitaani n'alabya dda nti notajja musobola, naga nti kale njagala kutwala ku lusozi waggulu olusinga obuwanvu, bw'onoofukamira n'onsinza. Naga nti weesuule, bamalayika balikola ki? Alikuwaniza bamalayika abo bakole ki? Bakuwanirire. Ng'ebyo abijja mu Zabbuli ey'ekyenda kyava amugaa nti tokema Mukama Katonda wo kubanga Yesu yali amanyi lwajje kyawandiikibwa. Amaanyi gaffe gali mu kumanya ebyawandiikibwa, si mu kubikozesa okuwakana, naye bye bituyamba mu ntalo zaffe n'omulabe sitaani. Abamu bawanguddwa olw'okwagala ebintu by'ensi eno, era sitaani n'ajja eri Yesu amusuubiza okumuwa. Naye bannange, ebintu bino byewuunyisa. Ekitonde kisuubiza omutonzi waakyo nti ŋŋenda kuwa ensi eno yonna yonna, fukamira okole ki? Onsinze. Kyava agamba nti osinzanga Katonda yekka. Vaawo sitaani kola ki? Vaawo sitaani genda. Kale ggwe bw'obanga otwalibwa ebintu eby'ensi eno ng'ate n'ekigambo kya Katonda n'okusaba obikumidde wala okuva mu bulamu obwo, sitaani tagenda kusiŋŋaana buzibu, agenda kuyisa mukka mu kisero, agenda kusereza ligenda mugga okulipa, era agenda kusiŋŋaana ekiwedde, gwe atwale buki? Atwale butwazi. Amaanyi g'omukristaayo gasiŋŋaanibwa mu kigambo kya Katonda awamu n'okusaba. Era kyova okizuula nti omulabe sitaani bw'obanga oli mwegendereza nnyo weetegereza ebintu, sitaani afuba okutulemesa okutujja mu kuyiga ekigambo kya Katonda. Oyinza okuba naawe oli awo ga nti oba onaayogera biki, tetulina budde, twagala kgenda, ate nga ekisinga obukulu kwe kutandika olunaku ng'olutandise ku bigere bya Yesu. Njagala okutegeeza bwe kifuuka ekitundu ku bulamu obwo n'olunaku ojja duyitamu n'emirembe, nga buli ssaawa ojjukira nti ondeetedde lisiiti zino, ondeetedde ekitabo, mbeere byenkuutiza. Naye ekigambo kya Katonda kigamba kitya? Bw'obanga ofunye okusoomooza, Mukama wo akusoomozezza, bakukuba olube, bw'oweereza essaala ennyimpi, Mukama ansobozese okuyita mu mbeera eno, era ajja kukuwanirira okole ki? Ogiyitamu. Sitaani tajja kusobola kulipa. Kale tubeere abayizi baki? Ba Bayibuli. Naye ebiseera bisinga twesiŋŋanye nga tuli bize, kyafuuka kigambo kya Luganda, tetulinaawo kadde konna. Twefudde ki? Twefudde bize. Nene mu butuufu nga tuli bize mu bintu ebirungi. Naye ekisinga obubi kye kino nti twefudde bize mu bintu ebirungi, naye ate ebintu eby'omugaso ne tubisuula wala. Ebintu eby'omugaso bye bino: kwe kwekuumira okumpi ne Katonda, kwe kufissa obudde okubeera n'ebyokuyiga, nga ggwe muganda mwannyinaze bw'osazeewo nti olwaleero ŋŋenda kutandika olunaku lwange, ate njagala kifuuke kya buli lunaku.
otandikire ku bigere bya Yesu ku nsulo eyaki ey'enkya. Tufuuse bize. Oyinza okulaba nga tufunye ebintu bye tulowooza nti bijja tuyambako okubeerako n'obudde bwe tufissa tubeere n'ebyokuyiga, naye tuli wakamulanga bukamuza emicungwa oba okamudde obutunda ng'okozesa kakikasengejja, naye kati twafunye bulenda bwekwanguyiza okutabula emicungwa gino, ate awo mu kifo ky'okubeera nti nga bw'ofisiza eddakiika 5-3 obeere okikozesa okubeera mu kigambo kya Katonda, ate onyigawo birala ebirungi naye ebyomugaso ne tubikola ki? Ne tubyerabira. Ekyo y'ensobi gye tukola. Sitaani ye nga asikowaringa afunyeewo obubonero nti era waakiri mulemesezza okubeera neki mu kigambo kya Katonda ekisinga obukulu eri omukristaayo yenna. Buli bwe tufuna ebintu ebitujja ku mulamwa, ekyo sitaani kyakola ki? Kyayagala. Ebiseera biri ng'abantu babeera ku typewriter, secretary abeera ku typewriter, naye njagala okutegeeza bukyanga tufuna kompyuta ne tuzivaako ne tudda ku ssimu seereza. Bwe mba nga nina ebyannemye okukola mu ofiisi tugijja tutambula nayo. Oyinza n'okuba nga otudde mu takisi, emirimu egikulemye okumala mu ofiisi n'ogitayipinga ku ssimu. Mu kifo kiwandibadde at least ng'olina ka bayibuliko osoma bayibuli mu takisi. Kakati ate emirimu ogikoze eki? Ogikolera mu takisi ku ssimu, kubanga essimu ofiisi ennaku zino essimu zaffe zaafuuka ofiisi. Kale nno era awo sitaani nawo n'akola ki? N'afunawo obubonero. Gwe ebyomugaso obisudde ki? Obisudde wala nnyo ng'okola ebirungi, kubanga emirimu tulina ogikola, naye ebyomugaso ate tubikola ki? Tukola ebirungi, ebyomugaso ne bitukola ki? Ne tubisuula ku mabbali. Ebiseera eby'okuwumula nayo bikendedde. Duli bwawumulanga bw'abanga olina emirimu gy'okoze ng'ofuna obudde obuwumula obuwujjalako, n'okuwujjala tekukyaliwo. Tekukola ki? Tekukyaliwo. Oba ovudde mu kujjala essimu, ate kwe kuli ate ne firimu z'ogenda okulaba abatava ku ssimu, era n'olaba firimu. Era ebyo byonna bitujja ku ki? Ku mulamwa ogugenda okunafuya obukristaayo bwaffe. Kasa tubeera nga tetwekuumidde mu kigambo kya Katonda awamu n'okusaba oba n'okutegeeza ebyo bye twakkiriza eri baganda baffe bannyinaffe, awo sitaani yafunamu, aba atunafuya. Kryptonite anakunafuya gwe muganda wange mwanyinazi omuzudde. Wetegereza ebintu byonna ebikwetoolodde bye wenyigiramu biriwo ebikwongerako amaanyi g'obukristaayo bwo. Bw'onoobizuula ebyongerako amaanyi, ebyo byekuumireko by'ebyomugaso. Bw'onoozuula ebinafuya obukristaayo bwo, kubanga sitaani byanoonya byakozesa, ye kryptonite eyanafuyanga Superman. Kakati naawe muzuule okole ki? Obikuumire wala. Biba biyinza okuba nga birungi, naye bireme kusukkuluma ku by'omugaso ebirina okubeera mu bulamu bwaffe. Obuzibu bwe tuzudde ng'abakristaayo mu biseera bino eby'oluvannyuma kye kino nti Katonda tumuwadde ki? Bwe bibanga waliwo ebintu olukangaga kwe tutaa nti ebisookerwawo, kale Katonda tumusembyayo. Naye bw'onooba nga towangule mulabe sitaani taakunafuye, Katonda mufuule ennamba emu mu nteekateeka yo ey'olunaku. Kyenva nkwebaza nti enteekateeka yo ey'olwaleero ogitandise ne Mukama Katonda nga ye nnamba emu. Ekyokubiri, Katonda tumuwa makombo. Makombo simanyi oba mumanyi. Ye mmere efisseewo n'ogikola ki? N'ogiteeka wali, omulala n'ajja n'akola ki? N'alya. Kakati naffe ebiseera byaffe byonna tuba tubikozesezza, Mukama ne tukola ki? Ne tumuwa makombo. Kale Mukama tumukole ki? Tumuwe ekifo eky'olubereberye n'ebibye, kubanga ebisingako obulungi bye tuba tumuwa, naffe tujja kubeera baki? Bawanguzi. Njagala weekingirize gwe ng'omuntu ebiseera byo ne Katonda
byebiba bikuume bikugire bireme kuyingirwamu. Bw'obanga ogambye ku makya ntandika ne Yesu, twabeerawo ekirala ekyesolosa okutwala obudde obwo. Bw'obanga ogambye nti wakati mu lunaku nja kufisa obudde obuyiga lesoni oba obuyiga Bayibuli, era twabeerawo ekigambo kyonna ekiyingirawo okwesolosa okukujja ku mulamu ogwo. Muganda wange mwenyinaze, Sitaani ye tatudde, ye kyanoonya kwe kunafuya ggwe muganda wange mwenyinaze. Kryptonite bw'ona omuzuula nti ono yanafuyizza obukristaayo bwange, nali mukristaayo mulungi, nali w'amaanyi nga nenyigira mu bintu bya Katonda ne mu kugabana n'abalala, ekikunafuyizza bw'ona okizuula ojja kuddizibwa amaanyi, tojja kunafuyizibwa omulabe Sitaani. Kale ebyokuyiga byenjagala weetwalire olunaku olwaleero bingi byenjogedde, naye nsaba bino obyekuumire ku mutima gwo olwaleero ne mu bulamu bwo obujja mu maaso. Sitaani abadde wano emyaka 6, bukyanga ensi yakola ki? Yatondebwa. Byonna waliwo byasobola okuyitamu tulipa, naye waliwo byatasobola kukola ki? Kuyitamu. Waliwo byatasobola kukola ki? Byatasobola kuyitamu. Kale gwe bw'ona obizuula bikole ki? Bikoleko osobole okukola ki? Okubiwangula. Ekyokubiri, bw'onoobanga onoonafuyizibwa ng'omukristaayo, ekigambo kya Katonda kikuumirwa. Naye bw'onoobanga onoonywera amaanyi go gayogera okweyongerako mu bukristaayo, mu ntambula yo ng'omukristaayo, ekigambo kya Katonda n'okusaba bibeere ekitundu ku bulamu bwo. Naye bw'onooba onoonafuyizibwa, lekera okuyiga Bayibuli, lekera okukola ki? Okuyiga Bayibuli n'okusaba, ojja kunafuyizibwa ng'omukristaayo. Njagala twawule ebirungi n'ebyomugaso ebikulu. Ebirungi tubikole, naye ebiseera byaffe ebisinga tubimalire mu ebyo ebyaki? Ebyomugaso. Kale ne Mukama Katonda nga kyekisembyeyo naye nga kikisinga obukulu, Katonda, Mukama Katonda waffe ne Yesu Kristo tubafuule ekisookerwako nambeemu mu bulamu bwaffe. Muganda wange njagala okwebaza olw'okuba nti okedde wamu naffe ku nsulo ey'enkya. Njagala tumalirize ekyokuyiga kyaffe n'okusaba. Mukama omulungi nkwebaza otuwadde omukisa nate enkyene eyaleero, nze ne muganda wange mwennyinaze abadde bampuliza era abandaba okubeerako ne bye tuyiga. Kkirizayo Mukama otambule naffe, amaanyi go okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu n'enjiri yo byongere okunywerezebwa mu bulamu bwaffe. Omulabe Sitaani olw'okufuna mwaganya mwayetera okutunafuya. Tubeere mu byonna, katubeere abakristaayo abeesigwa, abalabibwako, ab'ekyokulabirako ekirungi, okuyita mu lunaku luno okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mwiraba tulabagane olunaku olw'enkya. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.